Munnakibiina kya Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu olwaleero lunaku lulamba alumaze nga atalaaga bitundu by'empigi mu kaweefube gwaliko w'okuwenja akalulu akamutwala mu ntebe y'obwa pulezidenti mu kisanja 2026 231. Ekikulu kwe kwogera nammwe. Empigi General Mugisha Muntu atandikidde Kayabwe gyasisinkanidde abantu beeno ne bamulombojjera ennaku gye bagitamu ebayonka obutaaba omuli okugobwa mu birombe omusimu omusenyu kyokka ne balekamu abakyayina bo bannansi ne basigala nga beeyaguza lujjo. Singa Katonda ayamba General Mugisha Muntu n'ayitamu ekisooka mu ggwanga democracy ow'ekimmemmete gwe twagala buli omu yeeyagalire mu ggwanga. Ekyokubiri okusitula ebyenfuna. Ekyokusatu eddembe ly'abantu kwe kuddira ssente zaffe eza Uganda ne zibeeramu value kuba twavubukanga tulaba nusu mutwalo ng'era bw'okwata nusu mutwalo guzitowa naye ku budde buno okwata emitwalo 5 bulinga atakutte ssente. Bano era bamukaabidde n'ebizibu ebirala omuli okuba nti baliraanye ennyanja kyokka okukwatirayo ng'ovuba kakujjuutuka okossaako ebirala omubadde eby'obulamu ebyenjigiriza n'ebirala ntoko. Bw'amu omulimu gwe twadde tusinga okufunamu essente ennyanja abantu bonna babagoba ku nnyanja babasiba bonna bayavuwala bw'otuuka eBwama abantu batamiivu. Mu kubaanukula General Muntu banaabasuubiza nti ebyo byonna biriwo lwa gavumenti ya NRM n'abasuubiza okubalongooseza embeera baddemu beeyagalire mu nnyanja n'omusenyu basime awatali kubakuba ku mukono. Enkyukakyuka ejja kubaawo enkuba ettonye omusana gugwe kibuyaga eyite enkyukakyuka yekolaki. Mu mbeera y'emu ono era abasuubiza okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga kw'ossa n'okubaterawo banka ezinaabawanga ensimbi ku magoba amasaamusaamu n'ebirala n'asaba bamulonde tebajja kwejjusa. Mbasaba abantu b'empiki, mbasaba akalulu, ndi musajja mwesimbu, ndi omuntu atambulira ku mazima, siryangako nguzi, sikwatanga mu ssente z'omuwi w'omusolo. Ebitiibwa tebinkola ki tebintaawanya mu mutwe gwange. Sigala nga ndi mwetowaze ne bwe naali komanda w'amagye ng'ebitiibwa wano ebimyufu biri wano ng'amagye ganneetoolodde saabeera na malala. Mugisha Muntu oluvudde wano ayolekedde ebitundu by'e Buwama ne Kamengo abeena ensonga y'ensimbi y'eggwanga enaabuusa ensangi zino ebadde ku mwanjo nnyo mu bizibu bye bamubuulidde n'obunyazi naddala obwa boodabooda. Bannayuganda tubonaabona ebintu byaffe byonna biwambiddwa amataka gawambiddwa ng'ate gaviira ddala ku ntobo y'omu State House. Bw'otunuulira Buwama ono nga bwali gombolola nnene tetuyinaamu minisita tetuyinaamu nti muntu akola mu kitongole kya gavumenti kinene nira gyeziri Buwama abavubuka tukeera kunywa mwenge. Bw'avudde wano ayolekedde empigi wabula poliisi temuganyiza kwogerera mu tawuni era bamukunguzza paka mu nsokoolo gyasisinkanidde abantu be. Ono olubadde okukwata akazindaalo alabudde abakuumaddembe abakozesebwa okutulugunya abantu nti yunifoomu zireke kubawaga naye basaanye basigalemu ak'obuntu kuba essaawa yonna ensi ekyuka anti naye yali muduumizi mulamba ow'amagye. Muteekwa okwegendereza kubanga abakulembeze bava muki mu bukulembeze ne bavaawo engeri gye mukolamu emirimu gyamu musaanidde okukola emirimu nga giri professional umanye nti omukulembeze avaawo omulala akola ki ajja. Ono oluvannyuma yeeyongeddeyo okwolekera ebitundu by'eggomba. Benedicto Mulondo ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, Gambuze.